oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Mwita mwana mlenzi oyo niga boy, ye niga boy. Omanyi ba niga babeera n'embeera zaabwe bokka kwegamba. Bayina embeera zaabwe zo sijja zimenya leero. Bapasa Bugingo yabudde n'ayogera ku nsonga y'emmotoka eno ya Bobi Wine gye yafunye emmotoka eno eri Amada bwe kigambibwa. Kale bwe kiri bwe tuba tugamba. But nze ensonga yange teri nnyo ku mmotoka. Ensonga yange buli omu kumanya leeniye. Buli omu kumanya bwayita. Pastor Bugingo ekisooka kukananirani. Ekanisa tennazimbibwa. Basabira mu tent. Yet in fact sina tent kuba matundu bali kuba ne mabega tegaba masibe mani tent eno bazikabaringa bwe batyo mukisoko obeeramu kebenge nkube tonye tesobola kukuba basabira matundu bali. Chaludo kulaba pastor balina sente nga basabira matundu bali. But naye sawa zino ennyumba ya mukazi we makula gibazimbe no ku Hoima Road. Ennyumba ya mukazi we etunulanga muntu. Etunulanga mukati nagenda bulandiga nga bwe yalabudde abantu. Kati tulabule ku ndiga nazo. In fact tetulabula ndiga katulabula embuzi kubaka endiga zitegeera tulabula embuzi. Kati sirabula ndiga ndabula mbuzi. Omuntu Pastor Bugingo talina business eriawo talina business mwakera ku machana atula nti agenze kukola business jaina atula muka office ke nagenda nti akola counseling najja ku bantu sente nti akola counseling nojja ne basayo nojja ne chiwebwayo kyo mu church nojja oweyo sente zo zazimuzimbira amaka zazibezayo radio ye zazibezawo TV olwensonga njagala ombulire radio ye eyina obulango bumeka obusobola okugibeza n'abakozi berina TV erina abakozi bameka erina obulango bumeka tasobola kuyimirirawo ku bulango bwerina. But abakozi be bonna bakola okitegeera bakola mukazi we avuga emmotoka ey'ebbeeyi enyirira naye zonna sente za ndiga za mbuzi. Bwengenda okitaabinga nti sente za mbuzi kino kyongera lwaki bannange buli muntu amanye bwakoba buli omuntu afune rendiwe ezo bw'oba nga tosobola kugumira bagamba mikira tewetaba amazina ga nkima. Pastor Bugingo sigala mu mazina ga genkima gewasalawo okubeeramu ag'enjiri ensonga zino ziveewo nze nina kintu ekinyiiza abasumba musigale mu kubuulira njiri zammwe. Every now and then mwonoona mukola divorce n'abakazi bammwe mugenda mwagala buli mukazi mugenda mwagala buli ndiga naye at the end of the day namujja ne mutwefuulirako abakabi ne mwefuula abali holi. Buli muntu asigale muleeniye bw'oba wasalawo okubeera muleeniye beera eyo abasalawo okubeera mu politics babeere mu politics. Buulira njiri tubuulire enjiri ensonga z'okujja n'otandika okwatakinga otandika ovuma ono Pastor Bugingo toli bwakabi. Olina sente ziyamba gwe zo sente zammwe bano baba nimanja be bayimba abamu abali mu sente ze TV. Ale wadde naye yazirya nga bwe yatugamba naye mwogera ana social media mwogera. Pastor Bugingo ensonga z'abajenerali bakulutu tudda ku bbali fe bakulutu tudda ku bbali ne tulinda bajenerali ne bamaliriza ensonga zaabwe mu butuufu nyiiga nyoza okulaba abasumba nga muvudde ku mulamwa mu kifo ky'otubuulira enjiri otubuulira ekigambo kya Katonda otuli ow'emyoyo mugasa emizanja mwe egy'obwenzi emizanja mwe egy'obubbi emizanja mwe egy'okusaba n'ebitaliiyo ne mukeera ne mutandika okujja ate ne mweyingiza nsula nemweyingiza mu nsonga endala ngenda kulya ennyama leero ngenda kulya ennyama nemukeera ku majja ne mujja ne mweyingiza mu nsonga ezisabakwatago bannange musigale tubuulira njiri musigale mutuli ow'ebye because emyoyo gyaffe mugyonoonye mugimazeewo at the end of the day bye mutubuulira si bye mukola. Byobuulira byoba okola bye mubuulira si bye mukola. So fena emitima gyaffe gijjudde enyiika gyakaluba abamu ffe Katonda twasigala musanga mu nju zaffe ne mu bitanda byaffe kubanga bye mukola si bya Bwakatonda. You can't tell me oza kumbulira enjiri oza mu service okumbulira enjiri sane namba n'omalanga
obuulira enjiri ng'obulya ku Bobi Wine. Bobi Wine kye ku Katonda. Zemba nazze kumbulira njiri tuve waffe nga tuzze n'ebizibu. Abamu abasajja baffe baatukubye, abamu baatubbye, bizinesi tezitambula, abamu tulowooza batuloga, abamu nga tulina ebizibu bingi nnyo. Naawe ojja n'otuusako Bobi Wine okubeera ng'alina emmotoka eri Amadi. Nojja n'onnyumizayo emboozi. Musimanyanga gavumenti mu biki. Bannange bwe tuba tuzze mu makanisa, tuba tuzze kusaba, tuba tuzze kulyowa myoyo gyaffe, tuba tuzze kwegayirira Katonda. Emboozi ezimu muzijje mu makanisa mutubuulire kigambo mumanye we mukoma. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli. Bokati TV